Oluvannyuma lwa National Resistance Movement eyasooka okubeera National Resistance Army okuweza emyaka 31, bannayuganda balina endowooza ez'enjawulo ku lugendo olwo. NRM yayingira mu buyinza mu mwaka gwa 1986 yakulembeza ensonga 10 ze yali alina okwesigamako okutambuza eggwanga. Ezimu ku nsonga zino mwe muli okuzzaawo enkola ya demokrasiya, okutumbula ebyokwerinda, okuggyawo obusosoze, okukuuma obwetuwaze bw'eggwanga, okutumbula ebyenfuna, okuddamu okuzimba ebifo ebyali byonooneddwa entalo, okulwanyisa n'okuggyirawo ddala enguzi, okuddiza abantu ettaka lyabwe, okuteekawo enkolagana n'ensi endala ku ssemazinga bwa Afrika, n'okuteekawo enkola ya gavumenti okukolaganira wamu ne banneekolera gyange mu kaweefube w'okutumbula ebyenfuna. Bannayuganda bagamba nti yadde nga NRM yagezaako okugoberera ensonga zino mu myaka egyasooka, ekiseera bwe kyayitawo yatuuka ekiseera neeva ku mulamwa nedda mu kukola ebyo ebizimba abantu ssekinnoomu. Ensonga y'okulwanyisa enguzi yali ya nkizo, okukuuma abantu n'ebintu byabwe, ne gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abantu byo byasuulibwa bbali. Bannayuganda beekokkola obuli bw'enguzi, ekitta abantu n'abakungu ba gavumenti abakola emirimu gyabwe mu ngeri ya gadibengalye. Nsonga 10 ze bajja nazo ze bayita semasonga, the 10-point programs. Tulaba nti ebintu ebimu bakozeeko obukozi, naye nga bwe tukwatako kimu tugambe nti kati nga corruption bajja nti bagenda kujjawo obuli bw'enguzi, ate tulaba nti tebakoze bulungi nnyo, tebakoze kimala, era enguzi ndowooza yesinza obbakola obubi. NRM gyekoze tewali kalungi konna. Buno bulikolo wandibadde bukuba abantu, naye ng'omusajja w'amayinja tebamulaze ng'akuba abantu. Ekyo musekete ekizibu nnyo atunule mu poliisi gayihura mugambe atunule mu poliisi. Omusajja w'amayinja gwe batikira amayinja 3 n'akwata omuntu bw'ati n'akuba. Tukyalina kye tusobola kugula, tetukyalina kye tusobola kuleeta kuba buli kintu kyonna tukireetera mu mafuta. Mu myaka 35 gyafuze sina kati liita y'amafuta tugigula sinjiro 10, sukali tumugula 10,400, buli kintu kigula bbeeyi. Kwegamba mu myaka 35 ekintu yali akizimbye bulungi naye ate kati akiyiye. Abantu baliwo okulwabwe babatisa tebalina programu nti tuva ku kino tugenda kola kino. Bagamba amalwaliro tewali kiriwo kipya, amasomero tewali kiriwo kipya. Bagamba banyunyunta bunyunyusi bannansi. Wabula waliwo bannayuganda abagamba nti mu myaka 31 NRM ekoze kinene okutebenkeza eggwanga mu kutumbula ebyenfuna, okuteekawo ebyokwerinda n'okukuuma eggwanga okulitangira abazigu abava wabweru waalyo. Ni engineer ni makanika sila kino ya NRM era segamba nti mbyo bankyamu nyenkola ki azonga sobola okuzuukuka n'entambula nengera wenjiza nenfuna kenkola ki ndowooza nti obulamu bwe bugaga. Wowe olaba oti amasannyalaze kulabona mu byalo gagenze gabuna wonna ebina ebyalo tukanga edda ng'omwana akula n'ambeera n'ebirevu nga talaba kukitima amasannyalaze. Amasannyalaze gagenze gabuna wonna mu byalo lakubanga nti bannayuganda tetusiima busiima. Naye nze nsiima NRM ekintu kimu nti mu NRM tulina omukulembeze omu nti President Museveni, ate naye nga yeekubira yadda ku bintu bingi ebitunyize nadda ku kintu kimu mu defense buli wamu security eritayita ekyo nkimu. Madrina Bukeera ne Ronald, KTV amalindirire.